Obudde erina butono nnyo naye nja kukukola kyaki banaye ate lwelwakano omukama kuwangaaliza oyogedde amazima nenalira tawalisooka naye alisaidirakolaki ayimira mu njawulo ali ku kyaki oli aliramu webalimuse okubalira era temumanyi bwayingira ku lunaku byologere etwaleka mukazi wano mukyaki nakatibwa esanyuka kuwalayakwaa nebaza bazadde batuzaala omwana omukyala mwebale era yemusanyufu nnyo amujjanjaye omwana yakola tatakatiriza waka bali wake wamanga asobola okulabira omwana waabwe mwebale ebifwayo n'omutima guno mwebale mwafwaire n'omutima guno kubanga ebifo yalwala tetwagala okukwana tebakitambuza batugamba kutwala mwebale mwebale muko sema mwebale nebaza abantu mwenna abakola muganda wange National Development. It's a family and it is a united force. Those that have not joined it, those that have heard thought about it in an activity, you only take the time. You only take the time. But when you join it, trust me, you will understand that in Uganda should be in the hands of the National Unity Front. Because in these moments of life, I have seen what we can do for one another. I have seen the Lord do everything possible for others. You okay? I have seen the Secretary General tirelessly, no matter what we have to do, bro,
Okusinga ekyalo yakitwala ekitayi naye nze mutima gwange yewe Lusennyonyi oyita mukama wa Waiswa, oyita mukama wa Waiswa kubanga amuyimirizaamu mukama ekyalo ekyo kikinnemye nnyo nze engeri gyesaagendayo olowooza ogendayo ebbalaga ate nga nange kitaliiyo nze nezikikozesa si musango ensiraga kiri ekya mukama wange lo ekya mukama wange yewe Lusennyonyi kubanga spokesperson w'ekibiina Waiswa deputy we era yeeyagalira nnyo kubanga nkola nawe ate ng'olaze mukama we ate omukwano gwe ebimukwatako byonna you have done the best. I thank you very much. Bwe njogerawo nina okugatta ku mukyala we Ssemwanga Fabulous sorry Fabulous kandi omwana waye boomera buli lunaku every day woomera basala amagezi agaago yayagala oba stress owuleko Thank you very much. Alex, very, very grateful. Njagala okwebaza mikwano gya Alex n'emikwano gya Edith. Siraba bulungi naye balengera tekigozi ennyingo mu Kiganda kubanga bo ebyayire okuba lwasiba Waiswa bo baali bamutwalana lyange ye wabakubira nti obulwadde esimbi buba batuuse waali kiki ekigaali kikole kitya mwebale kwagala Waiswa namukyalawo. Thank you very much. The employers and friends come mwebale baba tokugenda kukola kyakwebaza obudde bungi tomanya tunayogerera ewalala naye nga ba employers and friends mwebale mwebale basuza okudwaliro batambulira amalwaliro agijjawo ba employers abo abalwaliro emyaka ngeri kitundu esatu naye bamusigaza mukozi waabwe era ndoza baddamu omusaala pakakati tetumanyi omwezi tunafunayo kwegamba basigala ki basigala naye we are indebted and we shall give as a family. Nebaza baganda bamuka ekito kyange kidamani mwebaliyo banayeoze. Thank you very much. Ekito kyaffe ate tekirina kyokka kyekisenga naye olwakiba tukikwata bulungi kubanga era naye abadde naye kakalasi era mulabye mutabani waffe agamba nti abantu bange bakola ki webali abo wearound. Mikwano gya Alex abamu bagize magezi esira big machine bankwaki naye babadde bulamu bwa Alex babamanyi yategeze Alex era nga busaaba bakubira politiya ate Alex yanakukomera wange kyala kudala because yagala obawulira cancer is very, very expensive treat era simanyi n'ababaka bonna abagenda parliament sitango the doctors there one-to-one, the nurses one-to-one, bonna abakozi bali cancer what I can see in one-to-one they don't have what to use. Tosobola kubanga
in a month, we need about 5 million shillings. That's a lot of money. But now it is absentia. One day, bank kunanga, senti baziba, kubanga baziwereza eri kugamba abadde n'abantu bangi abasobola okuyamba ku kataliiwo okusobola baziwe ajjanjabwa. Thank you so very, very much. I think waliwo control wali abirabula suna kweli please come Ngawajia, I thank you very much. Baada ya kuwa kuweza na mwewe alinyo na mikoze kwa yale mwewe alinyo mwewe alitamba mwewe alidala kwa mimi kwa mwani abira bula ya sensi asali kwa ni ada kuzuri kama kuona but she knows how much you love her. She died peacefully. And thank you very much for everything you've done. Lastly, His Excellency Robert. He has chosen leaders, young, old, female, male, to prepare to take this country to the next level. So many talents, so many people have been identified but not utilized. Robert Jaguar sat down has utilized those talents. Some are not yet with us, with him, with the party, with the nation, but his eyes are always open. Why do I say this? Muganda wange from Mubuto ali very political kubanga tuliba yaddukanga n'agoberera Museveni n'alagalanya Museveni n'alagalanya Museveni n'alagalanya omuwaya zinanibyamu so bagezezaako okumuwa platform yes naye kyakulabiro bakisendamu yamuwa platform kugenda gandowooza atukozeseza bulungi Atali cabinet, he doesn't only pull you close, he advises you, he tells you so many things, and he is always there as a friend. Kubanga Alex bweyayagala okuwasayinga nakamukazi wamusabanga namugamba atiba tukikola kubanga tulukulembeze Alex ayala na active muwase kubanga kikuki tulukulembeze n'okuwana omukyala Alex yalinamu endowooza ebirala ng'omuvubuka nakulembeze namba nti katusobola kulembeze tulina okutambula kkubo nga ligenda bulweri era mu mbeera idi kati nakwatagana nnyo ne baba nga bamukwano ki nnyo era bakulwaleero asobola kugera nagano kuba ye yakutuka banaye kyaki obubenzi ate nga kituufu yatuwadde ekifo kino obudde ebirala tujja kubyogera olulala naye mwenna bebaza bannayuganda mwenna
byonna byemukwogera byonna byemukozere tuyajemukola nebaza. Thank you for standing with us. Thank you very much. Edith, kumula.